judiciary ng'eweddewo egudde eddalu yonna yaba mafia wateekwa okubeerawo kooti y'abantu ng'abantu batuula ne basala emisango mu biro ebifaanana bwe biti. So I'm proud of you people naddala mmwe aba Bible politics. Engeri Mukama gye yatuwa amagezi ag'okulwanamu olutalo luno. Tulwana olutalo mu ngeri eringa ennafu naye nga y'amaanyi. Njagala ndi wano celebrating olunaku lwa leero olwa Honorable Ssenyonyi okuba nga olwo olutalo nalwo twalulwanye ne tuluggusa. Twebaza Katonda olw'ekyatwadde amagezi ago. Njagala okwebaza mwenna balina kyemukoze. Ne Honorable Ssenyonyi congratulatinga tukukulisa ebizibu ebyo n'emitawaana gy'obaddemu. His Excellency Kyagulanyi yajja omusango mu kkooti ya Winnyidolo n'agamba nguziza mu kkooti y'abantu n'atuzuukusa ne tutandika okwenoonya tuli balamuzi. Ekintu kiri kimu, omusango gwa Walukagga twali tugenda gusinga era twagusinga, naye omusango gwa Walukagga gwameesinga step egi ne gunjiikako. Omusango gwa Walukagga olunaku lwe twali tulina okugutandika ne evidence. Bannange nameesinga era ekintu ekyo kyennuma. Olunaku Sseggona lwatwala ssente ku kakiiko k'ebyokulonda, waliwo komishoni eyanoonyeza mu nnamba etali nga sigimanyi oba nali kati ne bwe nasanga missed call nga neebase nga missed calls nnyingi, kubanga bw'osanga missed calls nga nnyingi oba messages biki waliwo wogenda ng'olina abampoma bw'osooka n'okebera n'olaba. Kati yanoonyeza mu nnamba etaaliko gundi yonna. Kati ne kiyitako ennaku okudda ku ssimu ye. Agenda okudda ku ssimu ye ng'ekintu kiyiseeko ngamba nali nkugamba bwenti ne bwenti. Kati nga mu kukireeta tekikyakola makulu kuba kyali kiyiseeko ebbanga. Kati ne tumeesinga awo kawe waali kagundi senga twakikwata wano nti bagenda kutwala ssente oba bazitutteyo leero. Olwo ng'ebbaluwa tennafuluma kugiwa Walukagga nga tetunnabimanya biki ebitambula ebigenda mu maaso. Senga twamanya wali mu origin. Kale ogwo omusango twali tugenda kati twagenda okutandika obyogera bannange nga kiringa propaganda, kiringa ekitakola makulu, kuba waliwo ebintu by'otunuliranga bw'obigamba omuntu asabbikiriza okujjako ng'okikutte mangu. Era ebintu bingi nnyo awo by'otulala n'ogamba ekyo nakitegedde naye kankiyiteko. Olunaku lumu ba Museveni baatuula, President lwe yagenda mu Arua. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu lwe yali mu Arua. Ku nnaku ze yamala mu Arua waliwo olunaku lwe yali atambula n'ekibinja ky'abantu, endiga ne zibakulembera. Waliwo endiga ezaakulembera abantu. Ba Museveni ne badisikasinga ku ndiga ezo nga beebuuza endiga ezo kiki. Ne nkimanyi oluvannyuma naye nga bwe nkireeta tekikola makulu. Ne nkirekayo. Ne ngamba kankireke, sina bwe nakyo. Ne badisikasinga ku ndiga ezo naye ne sikitegeera bulungi. Naye nga kyalina meaning. Endiga ezo ezaakulembera mu Arua zaalina spiritual simbo gye kyali kiranga ze kyali kiraga. Naye nali sikyalina bwe nkyogera. So ekintu bwe kiyitawo bwe kitte oba tokyakireeta. So omusango guno ogwa Honorable Ssenyonyi tugukutte kigere ku kigere mpaka lwe mugugusiza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Honorable Ssenyonyi tetukusuubira kutulyamu lukwe ng'abalala abatuliddemu enkwe betulwaniridde. Ffe tujja kukola ogwaffe, tukkiriza naawe okoze ogugwera okyagukola. Gw'omu ku bantu be tuli proud of. Tukwagala nnyo. Kyetuva tulekayo byonna ne tuyuwawo omubiri. Tusaba nammwe muyuwewo omubiri gwammwe olw'abantu bammwe, kuba n'abantu bammwe bayiwawo omubiri ku lwammwe. Njagala okwebaza abantu be tukolagana nabo mu institutions ez'enjawulo. Era nawe bw'obanga gy'oli eyo ng'oyagala okukolagana naffe,
kye tusinga okukola kwe kukuuma sources zaffe, kye tusinga okukola kwe kuba protectinga, kye tusinga okukola kwe kutubazibira nnyo ne mutasobola nekiba nga tetusobola. Okujjako ng'oli aŋŋambye kati nga mukyala w'omulamuzi ono Collins, mukyala we Mutoolo, omukyala ye yaŋŋamba nti mbyogere mwogereko kuba mulamu wange ennyumba ya sitaani ekwata omuliro, then kati bali basobole okuba nga bayitawo. Okitegedde? So bambi muyiwawo nnyo omubiri abantu mmwe mu magye, mu poliisi, mu SFC, mu parliament, mu balamuzi, wonna buli we tusobola okujja ku kisaawe Entebbe, mu URA, wonna mwebale nnyo okubeerayo naye nga mwagala eggwanga lyammwe, naffe tujja kukolagana nammwe. Bw'oba gy'oli eyo ng'osobola okubaako by'okola okulwanirira Uganda, feel free otutuukirire ku namba zaffe ziri open, zitegerekeka, ziri wonna. Naddala enamba yange nze yange eri +974 33 93 96 39 +974 33 93 96 39. Oba onfuna then nenkuwa code no contributing ku kulwanirira Uganda. Kale awo nja kuddawo ku Honorable Ssenyonyi ne Honorable n'abalala mwenna. Ebirala ebimu ku biriwo omwalabye Olivia Lutaaya yabadde ayagala okubuuza ku mami we, yabadde ayagala okuzzaamu abantu amaanyi, kubanga olumu tubeera mu mbeera nga bwe tubalabako tukutuka, kyebava bagira mu vibe batugabanyeeko ku kye bali, kubanga ate tuli basibe nnyo okusinga bo. Olunaku lumu nali njogera ne Olivia Katende. Olivia Katende yaŋŋamba yali atya okumusiba, ng'atya nnyo okumusiba era nga buli lwakirowoozaako awulira ayagala oba abiveemu. Naye ku lunaku lwa Nalukoola lwe bamukwata, bwe bamukwata yagamba ye kakati bankutte kiwedde siyalina kyakkola. Era olwo olunaku lwamuwa obuvumu bungi nnyo naye nga yali atya okumukwata nga buli lwakirowoozaako ayagala ku withdrawinga. Naye bwe bamukwata bwe bati ebirowoozo byayita mu mutwe gwe n'amanya kakati bulijjo kye mbadde ntya kino mpedde kakati bantwala. N'alwana nga abasika abazza mu kamera, kasita kamera yamukwata bw'ati n'amanya kamera emukutte tebagenda kumutwala ng'ensi tetegedde, n'aguba mpaka n'olwaleero. So ate ffe abakyali mu fiya be batannakwatako, ffe tuli mu busibe. Kati bambi abaana bano buli lwe balabikako nga bayina kye baagala okutugabirako. So mwalabyawo ekikazi ekinyarwanda ekyagezezaako okumugaana, bambi naye neyeerwanako. Twaprovidinga dda solution ku nsonga y'abasibe, kubanga abasibe babazanyirako politics. Museveni abakwata politically era n'abavunaana mu ngeri ya byabufuzi. Kati naffe twali tulina okutula ku drawing board, naffe abasibe abo basigale nga bali gumite atera mu politics, kubanga babalamuzi ababakwata enkwata gye babakwatamu tegobeera amateeka. Poliisi teyagobeera amateeka, amakomera ne gatagobeera amateeka, abalamuzi ne batagoberera amateeka, gavumenti ne tagobeera amateeka, ate ne batuteeka nti ffe abasibe ate ffe tugoberera amateeka. Kati naffe abasibe tulina kusigala nga tuligumite nga naffe nga tukola kiri kye batugaana kye tulina okukola, tetulina kubawa kye baagala kubawa. So Luli Masaba yakikola,
leero mwannyinaffe mama waffe Olivia Lutaya yakikoze senga twakikola dda kino ekintu stronghold ya Museveni esigadde awo gye tutannaba kuyingirira bulungi balamuzi amakooti tetunnagayingirira bulungi naye senga tugayingirira bulungi bwe tuti kale nga sinnabagenda wala kammale okugjawo bino mbaleetedde secretariat nnyingi ennaku zino zonna mbadde mbaleetera nzigira mu budde obutali bwange nzijja emirundi ebiri olunaku mirundi esatu olunaku mirundi ena olunaku byonna bye mba nfunye mba nja bireeta kubanga ebimu ngendo byeditinga ngendo tuuka mu maaso nga sina bwe mbagamba nti ate ekyo nakimanya ate nenkireka mulabye bwe twewagamye omulamuzi ne mafia group yonna bamafioso bonna tubakubye amasimu ge babadde bakubira omulamuzi gonna tubadde waliwo essimu kasita tufuna essimu ne tugitapingako bwe tubwepaba era njagala okwebaza abantu baffe abakola mu IT mwebale nnyo mwebalire ddala ku lwa IT oyo okusobola okubanga tusobola okubaako kye tukola newankubadde tuli batono newankubadde tunyoomebwa naye twagala okwebaza aba IT baffe abasobola okugoberera olukomo lw'essimu naddala ezo ze tuba tusimbyeko essira mwebale nnyo mwebale department eyo ya poliisi ne amagye basiginola mwebale nnyo aba Mpoma satellite nabagambye okuzanya ekinnayuganda ekyamasasi okusobola okukwata downtown eyo yonna business center ogikwata Kampala business center eyo akantu ako bakakwate bakateeke owino bagenda baggalawo nga temujja mu owino bagenda kubaganira amasasi awo ku owino Kafumbe Mukasa bambuke ku Lubiri Ring Road basale bajje nga awo wonna bakubegana amasasi Kyaggwe Road Kampala Road Ntebe Road awo wonna okujja Lumu Street babano bakirire buwunjiwunji bakubagana basobole okuteeka akantu ako konna mu mikono gya poliisi ne SFC ekyo katukirinde najja wano ne mbagamba nti mugenda kulabako ennyonyi drills z'ennyonyi za Air Force ng'ennyonyi ejja nebanga eyita ku nnyumba nalabye mwakasazeeyo ebushenyi byatandise dda mu maloboozi gennyini ge nayogera temwakatemyeyo so kakati ebyo byonna babiteekateeka nga bwe nabagambye oba nga bwe nzize mbagamba nga banoonya engeri gye basobola okukontaininga ekintu kino naye ekintu ekibali obubi buli we batema akakwesese ne bagamba tuyitire wano mujje tuyitire wano tukwebwe bagenda okutuuka ku mugguukiriro nga waliwo Kyagulanyi nga bakomawo ne bagamba tuyite wano bagenda okuyitayo bati basooba bagenda nga waliwo Kyagulanyi abagamba olumu twali ku ssomero twali bivubuka bikulukulu awo P6 P7 muba mukwatagana ebyo ebibine bibiri mwe mutera okubeera gundi school team ey'essomero ey'omupiira ate babola muba temugambwako nnyo kiri awo okujjako mu third term naye first term baba babeeguya nnyo ku lw'emisinde second term nga babeeguya nnyo olw'emipiira kati after sawa 7 tetwaddanga mu kiraasi tuli eyo mu gafene tugenze mu bikajjo ebyo bityo tuli mu matatu lumu twali mu matatu nga waliwo munaffe yali alina akaleediyo tuli eyo mu kasikosiko kumpi n'essomero bwe bakuba ekidde kya 92 tuveeyo tubeegattemu tuzanye tugire tudde waka kumbe oluvumo lwatambula dda lwatuuka mu staafu tuba tuliyo tukuba matatu tulina akaleediyo nga headmaster ono
nga tulyoka tudduka emisinde. Kati ffenna bwe twadduka gundi twaddukiranga wamu tuba twakawummula buli tuti ng'omusajja atuuse. Tuba twakasala tusaze tuli eno twakajyayo tuti ng'omusajja atuuse. Omusajja atulaba ati ffenna nga twatidde dda twerabidde nti akaleediyo koogera ajja agoberera sawundi ya leediyo, ajja agoberera akasawundi ka leediyo. Ssebo ffenna yatuwandiika amannya n'atumalayo. Kati Museveni buli waayagala akole bw'ati aba yakawummula bw'ati agenda okukola bw'ati nga Kyagulanyi. Buli waayagala okuyita bw'ati atuuka bw'ati nga Kyagulanyi. Kati kiki kyaliko? Ebirala byonna tuzze tetugambye nti buli kye twogeddeko akirese era mutambuze message ezo. Mubeere vigilant nnyo. Tewali bomu egenda kukubibwa mu East Africa nga ntuufu. Oba ekubiddwa Kenya, oba ekubiddwa Tanzania, oba ekubiddwa Uganda. Naddala ezo ensi ssatu. Message yonna egenda okujja ng'agamba mbu abawutujju bawoninze Uganda si ntuufu. Uganda kyonna kye bagenda okuzannya ekyo ekikomando mbunno abayeekera ba ADF, simanyi Al-Shabaab, simanyi mbu Bawarabu, simanyi bayina obukanzu, simanyi bayina emirevu, si bituufu. Kati bwe twabakutte entege n'amagulu mu buli kimu kyonna nti obunafu bwabwe buli mu kufulumya information yaabwe. Kubanga era emyaka 4 baali bazibikira information yaabwe. Emirembe gino gye tubaddemu gibadde tegirina capacity esomolayo byama. Nga n'ababimanya tebalina gwe babiwa kubyogera. Nga kugamba nga tewaliwe basobola kukizuula nti ekyo kisobola osuula gavumenti. Ate nga gavumenti egwa byama era enywera byama. Now, oluvannyuma lw'okubanga tebalina byama, buli lunaku bateesa ekiddako, bateesa kino, bateesa kiri, tubasuuza kino badda ku kino. Kiki ekiddako kye basazeewo? Muwulire bulungi. Bwe balaba nga byonna bibalemye nga bwe balaba nti byonna bibalemye, baweeyinze ebintu bibiri. Saidi ya Museveni ne Museveni waayo, saidi ya Kyagulanyi Ssentamu ne saidi ye. Bwe kituuka nga balaba bakonye kubanga balaba nga bagenze ku dead end eya struggle yaabwe. Bagamba bwe bati bano bombi baveewo. Ne Museveni alirede okwewaayo kubanga emirandira gye giba gisobola mbu okuloka amangu. Museveni bwe waba furakase yonna esengeddawo Museveni tetuddayo mulabako, naye naffe Kyagulanyi tetuddamu mulabako. Ne baweeyinga ku sayidi zonna, sayidi kyeba ekoze loosi. Sayidi kyeba ekoze loosi. Kale ekyo kijja kukutiisa nga bwe nkyogedde. Kyagulanyi wali si lwakuba baagala abeewo. Kubanga si gumu, si ebiri, si 10, si 5, si 20 nga beegezaamu okumutta. Naye ne batamutta. Si gumu, si ebiri nga bamwegezaamu okumutta. Naye ne batamutta. So bagamba bano bonna babiri baveewo. Mbuffe tuba tusinza okukola damage. President yatugamba dda yoba afa afe kasita Uganda enunulwa. Ye waayo ddanga saddaaka. So ate era okufa ye destination ya buli muntu. Oba oli mugagga nnyo oba oli mwavu nnyo. Oba oli muyivu nnyo oba toli muyivu. Waliwo abasajja babiri mu Bayibuli. Omu yali mugagga nnyo, omulala nga mwavu nnyo. Naye Bayibuli egamba bonna baali bazzukulu ba Ibulayimu. Omugagga n'omwavu, Lazaro omwavu n'omugagga. Bombi ne bafa. Kati destination yaffe ffenna mu abanda bananga ayogera kufa kye tutamanyi ddi oba ddi. Ekikulu kwe kumanya kiki ky'olina okukola mu lifetime yo. Yes, kubanga okufa
process nga bwe wajja tetumanyi lwe twazaalibwa nga tuva mu mbuto nga tuva eri mu nsi eri gye twalimu okujja yo tetwalekayo miranga mu eyo ensi gye twalimu gye tutamanyi bwe yali tetwalekayo miranga bannaffe be twazannyanga nabo eyo tuyinza okuba nga twava eyo nga tuli bagagga nga tuli ba landiroodi ne tujja mu bulamu buno obwokubiri ate ne wano ne watunyumira nnyo tetwagala kuvaawo ate tulina okuvaawo nawo nga bwe tajja nawo tuveewo tugende mu bulamu obwokusatu kakati osanga ng'eyafa omuntu omu yatugamba mu kufa kwa Gideon mutabani wa Pastor Mulinde mbu yayolesebwa kubanga baasabira Mulinde abo abafere bakayanja mbu ne basonda ssente mbu Gideon zagenda okutandikirako okukola Gideon ekyamutta butaba na capital nedda Gideon ekyamutta butaba na capital basuspect be mwakwata kubaata Gideon Mulinde bali luddawa Nakalema tugamba ogwo omusango ogenda kuguggusa kubanga oyo mwana wo abantu abatta Gideon Mulinde baliwa mwabasalira nga mwagamba mbu nno baamuwa obutwa mwabasalira naye embwe yayolesebwa yagamba mbu bwe baali basabira Gideon wali wabulayo katono Gideon akomewo mbu nga Mukama amukkiriza nga mugamba ddayo bakuyita Gideon n'amugamba nedda ssebo nnyamba tonzizaayo kambeere wano omusajja gwe saagala kuva wano ndeka mbu ate ne bano mbu ne balekeraawo omuyita mbu ne balekeraawo okusaba mbu naye Mukama yali amugambye kale yambala engatto zo kale bakuyita ddayo Gideon n'agaana tumanyi ki oba ate kale ssaawa yakwebeereramu 2:26 tubula ennaku 3 okubeera nga tutuuka ku lunaku olw'okulonda akalulu buli omu kaataddeko amaaso buli omu kalindiridde gwe ng'okyesunga nga weebuuza nti oba binaaba bitya si gwe asinza okweraliikirira gw'oyagala okusiguukulula mu ntebe ennene eyo yasinza ate okweraliikirira balaba nga Bobi Wine abakozeeko damage ey'amaanyi balaba nga alemeddeko balaba nga bannayuganda baamukkiriza kakati bagamba nti kyonna kye kiri oba tutya buli ekitandika kiba n'enkomerero twatandika ebintu bino si ffe tulina obiggusa era mu buli mbeera Mukama asitula omulembe omujja ne gubuutikira ogubaddewo nabwe gutyo bamaze okukkiriza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye musitule ow'omulembe guno agenda okubuutikira omulembe gwabwe wabula nga bo omanyi nti tebalina kalungi konna ke baagaliza Uganda balina enkola ya ffenna tubifiirwe baayiiya engeri gye basobola okukwatamu Robert Kyagulanyi Ssentamu bamusibeko ebisanga ensi yonna ekkirize nti ono mukozi wa bikolobero byagaana baayiiya okukwata abantu be bamulumirize nti Kyagulanyi alina ebyokulwanyisa bulijjo yatutuma okukola bino ng'ayagala kuyeekera gavumenti yamuyeekera ekyo kyagaana Kyagulanyi Ssentamu n'abagamba nti munkubise ekibuli ngenda bakubira mu mateeka mujja kiwulira Kyagulanyi agoberedde amateeka era nga bwe yazza akyogera ebbanga lyonna kampeyini zino baamugamba nti ne bw'oliba oyagala otya tosobola kuzimalako n'abagamba nti ekijja kijje wendi nammwe weemuli kakati nno mukubeera nti tufundikira kampeyini nga tusigaza ennaku 2 zokka olw'olwaleero n'olunaku olw'enkya kati balaba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu asika owalinze kyokka nga buli waagenda bannayuganda bakulaga nti baamukkiriza amaanyi mangi naye ate ffe agaffe buli we tulaga obubonero bwonna butulaga nti abantu bongera tukyawa bagamba nti naye tetujja kikkiriza ffenna tubifiirwe Bobi Wine okuwangula obwa pulezidenti bw'eggwanga eggwanga lijja kugwamu ensasagge kubanga abantu bajja na kugwa eddalu olw'essanyu eringi so nga ate n'okuvaawo kwa Museveni kijja kukola kye kimu kati bagamba nti Museveni okuvaawo Bobi Wine asigalewo kale byombi katubijjewo tujjewo Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwattibwa
ne Museveni bamwettira ababe bennyini. Kati eggwanga lisanyuka olw'okufa kwa Museveni ate nga bwe likaaba olw'okuvaawo kw'omwagalwa w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bo balowooza nti bisoboka, naye ate mulimu ebitasoboka kubanga ebbanga lye beepimye mu Robert Kyagulanyi Ssentamu tegabadde maanyi ge na magezi g'okulaba ng'atebuka enkwe zaabwe. Wabula abadde Katonda eyamusitula. Ne bwe munaaba mwagala okukikola musobola okuggyawo Museveni wammwe. Naye ate Bobi Wine waali ate waakubeerawo emirembe n'emirembe. Paka Omukama eyamukola lwalisalawo nti ye ssaawa ojje gye ndi.